post y'obutagenda kunyeekebwa byonna mwana tubiyambye nnyo abantu bangi nnyo okuzuukuka kubanga abasinga obuulira bigambo byaffe bandibiwulidde tebandibitegedde era kyandibatwalidde emyaka mingi naye omuntu bwe yavaayo nayo ekyemuzibwa azaalampanga omuntu bwe yavaayo nayisa etteeka ebiyisa Ssaabasajja okubaako okwogera byayagala n'ebirala bwe bityo birina kinene nnyo kyebiza okusaba abantu era abantu kati abamu beebuuza kati tukole ki ekitutwala ku mulamu ogwaleero nti ebintu nga bibiyidde olwaleero mu Buganda ensonga eri nti Obuganda tebulina bukulembeze obukulembeze weebuli obukulembeze bwa Ssaabasajja Kabaka mwali era mu njogera yaffe tugamba alamula naye obukulembeze obutujja ku mutendera gwe tuliko tuteeka ku mutendera gwe twetaaga okubeerako tebuliwo abantu bonna abasinga obungi abalabibwa oba abaweebwa obubulize n'obugobereze abantu Abaganda ate mwana tubali ku bintu birala bo babeera ku birala nnyo wano mu kwogera balaga abantu nti ensonga ze baliko era zibalwanirira naye ate ogenda okulaba ddala kyebaliko ng'ate kirala nnyo egamba tebateeba goolo Obuganda gye busuubira gye balina kuteebamu nolwekyo embeera erinaawo ate nga n'okugumaza okugendera ddala mu maaso kungi ddala mbadde njagala mbereko ne kyenkubiriza abantu okukola abantu ba Buganda Abaganda mwenna abalowooza era abalaba ensonga zino mu ngeri eziteekeddwa okulabibwamu tugezeeko okufuba okulaba tulowooza nga bwe twagala kulowooza n'olwekyo tukola nga bwe twagala okukola weewaawo tuyinza okuzibwalirwa okukola kye twagala okukola naye byo bye twagala okukola tubeere nga tubimanyi bulungi ensonga esinga ddala obubi oba ekintu ekisingira ddala obubi kwe kubeera nga buli kiseera tulowooza nga omulabe waffe bw'ayagala tulowooze omuntu yenna kasita asalawo byolaba byowulira mpozi oba oliawo n'ebibeera mu lubuto lwono engeri gye weewuliramu atera okusalawo engeri gy'olowooza n'olwekyo n'amaanyi go ky'onoogakozesa atera okuba nga yakisalawo nawobeera nga biwandibadde okola nga byoyagala okukola aba biwandibadde mu kukola okusinziira ku bwetaavu okusinziira ku byoyagala bibeere ate tobikola ng'okola ebyo ebiyise mu mutwe gwo naye ate biyise mu mutwe gwo olw'okukakibwa okubirowoozaako olwa kaweefube w'omulabe asazeewo gwe olowooze nga ye bwakola ki bwayagala olwo ebyo byakutereddewo n'obiraba n'amaaso byowulira mu matu obaoliawo n'ebikwatako economicale wano mu nsawo yo olwo n'ebikwata ku bantu nteesa nti twandisumuuseeko eddaala oba tufuba okulaba nga tusumuuka okulowooza obulowooza nga bwe baagala tulowooze nga bwe twagala tuziyize okukakibwa okulowooza obwongo bwaffe okuteekanga okumalira ku bintu byoyo baba batuteereddewo okulowoozaako kamange endowooza nakomawo okuteesa kubanga bangambye n'akadde sikanja okujjako kuba otegeeza nti ngende mu maaso dakiika bukyaliyo eyinza okweyongerako ekisebo tweyanziza nnyo tweyanzeege awangaale Ssaabasajja Kabaka wa Buganda tweyanze nnyo munnaffe omukulu awulugumiza olukomo Jemba Kitandwe ng'ono muzzukulu wa Kisolo n'amaliza n'ebigambo ng'atukubiriza nti Abaganda yonna gye muli tufube nnyo okulowooza nga bwe tulowooza kwegamba filosofe ali mu bigambo ng'ebyo simanyi oba abantu abatalowooza nga ffe bwe tulowooza oba bamulaba nti twongeremu nnyo amaanyi mu kuwagira emirimu gino gye tuliko egy'okununula nnyaffe Buganda nti twongeremu nnyo amaanyi okulowooza nga bwe tulowooza kubanga bwe tayongera mu maanyi kulowooza nga bwe tulowooza
oba okola ebyo ebitukakatako okola oba betulina okukola omulabe agenda tulowoozesa nga ye bw'alowooza omulabe agenda kutukozesa nga ye bw'ayagala tukole. Nali ku mukolo gumu mu Bungereza wano ne zireeta omuntu omu ne bamutwanjulira ku mukolo ogwo ne bagamba nti ono Sarah Nkonge presidential advisor. Bannange nawulira nga nsiriira nengamba singa nina kazindaalo oba nsobola okukanyaga okukasikambulawo kuwoli kwegamba nendabya ddala nti no aba mulabe kwegamba bwe tutalwana nnyo olinga asobola n'okuyimuka mu maaso naga omuganda nti presidential advisor tulabye nnyo abantu abeeyita abaganda okulaba nga bamalawo obuganda. Naye nga lwaki bajjawo abakulu b'ebika oba okubajja kabaka nti kati gwe tolina bw'ojja kulondoola Reverend Dani Kajumba oba Munalwanda oba Mulundi tolina gy'ojja mulondoola nga yali wali yafuga kabaka wo nga ne famire ya kabaka bwe bezze Bungereza yagitambuza yagisuze yagirabirira kubanga mwe abandi badde bamulondoola okumugjayo kakica we okumugjayo obumererezi bwe tebakuwadde mwaganya ate naffe ne tukkiriza obutafuna mwaganya ogwo abalungi abatuwuliriza nti naffe ffennyini tetufuddeeyo. Omwana akugambye anasonyiwa omuyita omwana kuba muzzukulu akugambye omuzzukulu nti tufube nnyo okwongeramu okulowooza nga bwe tulowooza kubanga bw'otofuba beera mwetegefutegefu okulowooza ng'omulabe bw'alowooza nti abakulu b'ebika bwe baba basala ewa kabaka kakati olwaleero balowooza ng'omulabe bw'alowooza balowooza nga bali abaabajjayo oba abaabajja ku kabaka. Tulina kuno abasajja ku London ng'oli yasulako ne mu kisenge ekimu ne kabaka naye nga bali mu kunywa walagi bali mu kunywa bukebe bwa myenge oba oli awo nti aliddayo ewaabwe Buganda aliraga emikebe gy'omwenti nze nanywa tulera gy'emikebe egya Foster oba egya Stella nti nanywa tulera y'emikebe yiyo namba nga tebavudde kulwanira Buganda. Tulina ku London kuno abasajja nga baddakitaali naye nga bajja ku ssente za Buganda bwe yali ekyayina amaanyi wali babawuliddeko emabega nga yagira ku scholarship ya Buganda Kingdom okujja okusoma obusawo naye nga be bakuŋŋaanya ssente ne tulowooza babimererezi naye ne tubategeeza nti Abaganda temuggwa mu maanyi olw'abantu abo nti omuntu bw'asalawo okumalawo Obuganda abaabuvuddemu kubanga waliwo n'abaabuyingira obuyingizi kakati n'abo bufuluma kino kiseera okubufuluma waliwo omunnaffe atukubira obukomo sansokuuliza ssebo bannyabo atubulira amannyago era nawawo osinzidde otukubira kutwongera ku ddoboozi amanya
mugalo tusanuse okuwuliza. Ompulira bulungi? Nange twongeze ku ddoboozi tuwulire bulungi. Michael woba wooli, Michael woba wooli gyongere ku mumwa. Bw'oba oyongedde Michael ku mumwa kijja kubeera nga kirungi. Tugende mu maaso. Babale nnyo okuleeta omulamwa guno.